Abanyarwanda bakura. So, Alan Django. Alan. Alan. Yes. Yes. Many people abatufajowera bambuza bakamana Rasta otuletera di reggae wafe Rasta reggae ali mukubo kumanya reggae ali mukubo. I made a decision nenda y'omwana gwemanyi mu maase Ntino is a reggae icon. Of course manyi mutabani wange ayagala nnyo reggae era muyimba naye nayagala nkwateyo omwana wamwe omu era ono bamuyita Mr. Styles. Mr. Styles soka otisemu katono manyi bano abantu bayinza okulaba ng'oli wa bbulaaka tebamanyi kyama kya bbulaaka. Allah
handle. No matter what kind of trouble, every time I handle, every man should handle. When the sick place for your bless will not but recharge. I'll be original, respect the youth, political people, respect the youth, for my rich business father. When the sinners of bless for your bless respect and recharge. I'll be community, I respect the youth, political people, respect the youth. Thank you. One more. Abasilu Elekano. Honey. Richard. Abanyama kuvuka ine fujo. Yes. People Piazzo. Thank you so much, Alan Henrik. Thank you. Ani Zoena Mabizu Nebuloza wali oyo stera mama wali taliyo tayinza kubawo nembanga samulengedde Zoena wali mwabanika bange munyenye emitwe bwe muti oba bwe muti bwaba obwali wataliyo taliyo. Unfortunately abadde alina okumaliriza abantu baffe nga bwebimanyi wali tasobola kusegukawo kubanga buli muntu yenna alina okuteeka alpha kale alpha oli jangu ombulize ng'abantu katono bawubireko katono mangu oyo mbadde simanyi nti n'okubeera wano waali yazze. Njagala kwebaza ba sponsors, njagala kwebaza Bell, njagala kwebaza Sanyuka TV, njagala kwebaza Vision Group of Companies, Bukede, njagala kwebaza Sonarecho. Olunaku lwaleero lubaddewo naye nga Katonda oba kye tuyita nannyinimu
Allah yatusobozesezza tuyise mu bizibu bingi ennyo so n'olwekyo tumugobireko mu bugalo era mulabe nti olunaku lwaleero ekyenjawulo ekibaddewo nti tubadde n'abasabi babiri